Katanga. Abantu b'omu Katanga mwenna balamusiza Kasweti gye muli bulungi. Manyi musula ku muteegu ki olw'ensonga nti waliwo mutamanya ngamba eyeefudde nannyini ttaka ayagala obbasenda. Ettaka lino liri acres 25 ne decimals 29. Nga Ssenkulu Mandwa yeefudde nti ye nannyini ttaka lino gwe bayita Pastor Walugambe Daniel Eke Mulangira. Omwami ono si yali omega okutwala ettaka lino, wabula bakozesa mukozese nga bulijjo Kisawuvuga Salimu Sale yali emabega okutwala ettaka lino. Mujjako era ku makya ng'abasindikidde zigunduuzo baziguleeda zisenda Katanga konna batwale ettaka lino. Omwami ono ajja n'agamba abantu kuba akozesa nnyo bakyamani b'ebyalo, kati ng'essaawa zino akozesa nnyo kyamani gwe bayita Sekajja Abdul, ono wa kyamani wa Busia Zone 1 LC1, kati essaawa zino bw'akozesa okuba nti basala okujjukujju okutwala ettaka ly'abantu bano. Ettaka lino olwedde liriko enkaayana wakati wa Makerere University n'abantu abatuulako n'abantu abayita bannannyini ettaka lino, era emisango gikyali mu kkooti. Ettaka lino omusajja agamba nti yaligula mu 1996, kyesisuubira nti kituufu olw'ensonga nti bano abasajja baatwala ebyamba bya Uganda bisinga obungi babikiremera okuba nga byabwe, kati bagenda baba agenti baabwe okuba bantu ku mataka. Kyaki eno gye mulaba wano, kyaki ya Kiwani, nasobodde ogifunako ebifaananyi naye tebirikkiriya nnyo. Kyaki mwenda abantu b'omu Katanga mugimanyi bulungi nnyo, era eringa ya Bujingo ya Dente. Kyaki eyo omusajja ono kwasinziira kwayagala otutwalira ettaka lyammwe mwenna abantu baawa, abantu b'omu Katanga. Very careful nnyo, essaawa yonna bayinza okubamenya nga abamenya y'ani? Abamenya ye mwami ono. Ono mukozi wa Salimu Sale, oyo mukozi wa Salimu Sale yayagala okubamenya ekazi mbagezi lya 25. Omwami ono azze asalaasala olw'okujjukujju ng'ayagala atwaliramu ettaka ly'omu Katanga ery'ekasaawe, naye ng'ate bakimanyi nti akasaawe ka community kazanyiramu baana ba bukyalo n'emikolo gy'obukyalo egibeerawo. Kati oyo Omulangira yayagala okukola ki? Ne bw'otunulira Omulangira ono kibulamu. Bw'otunulira Omulangira ono kikola ki? Kibulamu. So mwenna abantu b'omu Katanga mbategeeza nga nedda bugisibufundize okwerera Ssebutya ensanafu etambula egaludde. Buli muntu ali awo alina endagaano n'ebeera fuuti 25 n'endagaano yo. Mu nsi gye tugendamu ey'amazima n'obwenkanya, emisango gya mulole giri mu kkooti nga giraga nti omwami ono ali mu bukyamu. Yajja ng'agula bupoloti ng'abuukawo n'agula kali n'agezaako okukuŋŋaanya, kati the disguise mwagala otutwalira ekazi 25 decimals 29, naye nga jala bategeeza amuli emabega si mulala bamuyita Salimu Sale. Kati omuntu w'omu Katanga yenna boyi wali kutegeeza zukka ng'obudde bukyali eyo kyaki musobola ogikolako emikolo, oyo boyi n'ava mu Uganda. Kati kyali kintu ky'amateeka, amateeka tegakyakola. Nkutegeeza gwe kyali wange yenna ali mu Katanga, zukka ng'obudde bwe mugendako era ku makya ng'abamenye mwenna ng'abajjeewo ettaka Salimu Sale yalyakala ng'akozesa ono kuba ng'akozesa pasita gwe bagambye gwe bayita Walugembe Daniel Eke Mulangira. Yayagala otwala ekazi 25 yakiro ettaka ligwa 1996, naye okuva mu 1996 yali luddawo okutuuka olwaleero nga mukimanyi nti ettaka lino liri mu Katanga. Bw'ogattako liri Wakakandi wonna wonna ettaka eryo liriko bannyini ly'oligero ne bano abasajja bali mu siteeti be baagala okutwalawo. So mwenna abantu b'omu Kasaawo mu Katanga yenna ku byalo ebirimu, omusajja mubalaze akolaga ne Salimu Sale. Ono si yenna nnyina ettaka, ono Salimu Sale amukozesa n'ekyaki mukimanyi ekitebera mu bantu yayagala kosa okubiteebuddwa. So bategeeza bantu mu Katanga beere vigilant okusangira omwami okukola kulagira Uganda wakyali mateeka mpaka nga biyingira Uganda empya. Ate munnange ebyomuliro byo nabyo biranze amawulire agavaayo genyamiza naye nga miranga myereere. Abamu bagamba mbu byavudde ku butaakaanya mbu wakati w'omwami n'omukyala abadde bakaayanira DNA oba ngo omusajja ng'agamba oba zaazuuliddwa ng'omwana si wuwe. Biri awo ebityo naye mbu kyekyaviddeko omwami ndowooza ng'ayagala kwokya ennyumba ndowooza oba omukyala ono afiiremu. Katuwulire banyonyola.
Kumacha kuno. Enange. Ebintu byaffe byonna bigenze. Gavumenti tuyambe abantu baffe tunadde waffe abanakulaba abaana baffe. Ago ge gamu ku maziga wamu n'ebiwoobe ebibadde mu zooni ya Kakajjo wano mu muluka gwa Kisenyi mu division ya Kampala Central mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'omuliro okwokya amayumba agawerako ssaako ne bizinesi ez'enjawulo ezibalibwamu obukadde obusukka mu 100 okusinziira ku bantu ab'enjawulo nga kwe kuli ne Resident City Commissioner wa Kampala Central oba RCC Ali Shafiki Nsubuga. Kigambibwa nti omuliro guno gwandibanga gwavudde ku baagalana ababiri ababadde n'obutakkaanya ekyaviiriddeko omwami okwagala okwokyera omukyala. Tegulina nsonga y'amaanyi eguleesezza. Ensonga ekuleetedde badde omuzungu gy'ayita love story. Omusajja abadde alina obutakkaanya ne mukyala we ng'agamba ayenda n'omwana alakamuyazaala siwe. Naye yayagadde amwokyeze mu nnyumba. Ekikoze ekibi nti bonna tekuli afudde ate abantu bakoseddwa. So ensonga eyo mbi nnyo. Obulamu bwa laavu gye buli bunene, obulamu bwo bwa bbeeyi okusinga laavu. Laavu osobola ogivaamu naye n'ogenda mu bulamu obuki n'ogenda mu laavu. Obudde bwa butakkaanya awamu omukyala n'omwami, omwami n'ayagala ayokye mukyala we mu nnyumba n'omwana yamulimba omwana siwuwe, naye omwami n'adduka. Tetusobodde mulaba engeri gye bubadde bukyali budde nga bwakakya ku makya. Mwami n'adduka. Wabula newankubadde nga ekyo ekyabaagalana okufuna obutakkaanya kiri awo, abamu bagamba nti omuliro guno gwandibanga gwavudde ku bagagga abeeyagaliza ekifo kino, era nga bo abantu bagamba nti kino kumpi kibadde kibeerawo enfunda ez'enjawulo. Abagagga be baleeta ebyo byonna baagala kuwamba ekibuga kiramba, ati baagala abantu abawansi balagewa. Gavumenti erina bujja kukya. Abagagga abo bennyini bali mu kujja Kampala babonyebonye abanaku. Museveni yabateekamu ghetto, naye kati abaana ba ghetto babeera awo babookyezza. Ghetto Jamhuri jangu yamba abantu ne Meja Emma. Mirembe bagagga baleeta obuzibu bona bagagga nabo bano baagalawo baleeta obuzibu abagagga bannaabwe batuli bubi. Nabe bugambe tuveewo mu bulungi tusinga okukola ki kutwokya bwoki kuba ebintu byaffe bifiirayo. Baganda baffe babula n'otamanya wawakutte n'onoonya kyaliwo nga tomanyi wajalaze okitegeera mwana. Bannange mutuyambe zino saawa 3 okitegeera buli mwaka bo basalawo kukwokya si gwe gusoose mirundi n'emirundi. Bwe baba ekifo bakyagala bayogere nti ekifo tukyagala ne wano waliwo abantu Wano mwakokyawo emirundi nga 10. Bakokyawo emirundi nga 10 mwana. Olwo omugagga ebuzibu olwo. Bambi era kitalo ddala mawulire si malungi yadde n'akamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi buli bw'ayita akyankalanya nti olunaku lwaleero abaddeko Jinja mu kuziika maama wa Mark ono nga driver we yatuvudde ku maaso era nga bw'atyo kasa abantu bamulabako gabeera masanyu meereere.
awo nno abadde avaayo naye ate wasinzidde ku lumbe gy'abadde nayogera ku bintu ebyabaddewo ffenna bye twalabye obubbi obw'enkukunala mu kalulu ka NRM. Naba sente z'omuwa omusolo zigenda zigabibwa okugulirira abantu. Museveni yatunulidde eri talaba Anita Mongo bwagulirire. Ne bwe baatuuse mu kalulu akaasa ne basajja balaba. Ne ono musajja yani ow'ekisolo Siza Mulenga ababadde bavuganya ne basajja balaba. Museveni n'astopping okulonda okwo nti okugaba sente kuyitiridde. Kitegeeza waliwo abaana waliwo neki kati maama Kadaga abakwenda nifwe ababasaga tibakwenda waire bakusosola tebenda bagezi kino tebajja kikubuli ze nkikubulidde senga nsonyiwa naye munnange wazaala mulalu kati kambikubulire mulo kasita ekimanyi everything comes from a place of love. Munnange awe batyo mu kaseera kako ndowooza mbasongeddeeko ebyabaddewo mwabirabye wakati wa Anita Among ne Rebecca alitwala Kadaga naye nga byonna bigenda mu maaso tufunyeeyo ko ne Honorable Nalukoola nga naye alina obubaka bwayisaawo. Tulabe maama newankubadde nga kiriko ennaku ejja nakyo olw'ekiwuubaalo ng'olinda ekiseera ekyo we kirituukira naye muyakkiriza mu kuzuukira okuzuukira kwa ddala ate kitegeera nga kamubuulire ku nsigo buli nsigo yonna esimbibwa esooka kuvunda oluvannyuma n'ereeta omutunsi esooka kufa kyentegeeza oluvannyuma n'ereeta omutunsi n'emera naffe abantu bwe tutyo olaba omuti obuti guddamu ne guleeta emiti emirala ate ffe abantu nabwe kito temweraliikirira olunaku olumu tuliddamu ne tusanga maama ne tumubuulira nti twalwana olutalo lwe watulekako musajja mukulu oyo omukadde owefugabbi twamutwalaganya twamusuula twamusajja alina okubeera ne mutabani we twamutuula ku nfeete deyo atobagambyeko nti munnange Frank Ntambi yateereddwa era munnange oyamaze okuteebwa abaana abawala ne bamutwalako out naye babadde nga tebanamutwala abaddeyo ko n'obugambo babadde wayisizaawo. Management y'omuyimbi Shiba Kalungi bankwata ku lunaku lwennyini lw'olinayo shoyo mu ngeri y'okwagala okubeera nga bakukyankalanya obwongo naye osobola okubeera nga weekompozinga n'osigala nga abantu bawadde kye wabasuubiza ate n'otakomaawo n'obeera ng'ensonga zange ozifolowinga bulungi nnyo ng'ozigoberera support yonna gy'ompadde badde ng'entuukako nkwano nkwebaliza ddala tusigale nga tuli bagumu kino kitujjidde tugenda kuba tukirwana mu ngeri yonna esoboka mu ngeri ey'amateeka mu ngeri eri moral mu ngeri eri diplomatic kubanga nga bwe nagambye mu kutandika tetuli bazzi ba misango tetuli babbi so ensonga zino tugamba tuzikwasaganya bulungi nnyo tubeere nga tuziggusa abasemberayo ddala ab'amawulire bo simanyi ngeri gyenyinza kubeera nga mbeebaza mwebale nnyo oluzira tewabeereka guge mazima naye oddamu k'amaanyi nga banne bakukyalidde ku lunaku olwa Mande bankyalira ne bagoba n'okkuba abantu kuba ssaawa 5 zakubaka ssaawa 10 we batuggalira munda nga bakyankyaliyo olwokubiri olwokusatu paka olunaku olwaleero olwokuna nga
batemundekeredde n'okutuuka olunaku luno olwaleero mbadde nva mu bbaasi era nga weemuli mubeere nga mukavalinga ebintu bino ng'omulimu gwaffe ffe ba Fourth Estate abasobola okuteeka abantu into accountability abakola ebintu olumu ebiyinza okuba nga tebisaana tubateeka mu line wadde olumu bayinza okwagala okutulwana mu mbeera eno naye nga neesiga bakansozi bange ensonga gye zigenda okugenda mu maaso bagenda kubeera banwanirira bulungi mu ngeri ey'amateeka ensonga zino zive mu ddiiro. Yeebaza abantu abamubeerereddewo abagamba nti bamuyiddewo omubiri tebamulekeredde ate mannanga olumaze abaana bawala ne bamutwalako out. Ekamere kange akasoose okulya okuvaako mu kkomera Katase of Katale and Kanda. Beebo abandeese ndakuwakako akali exclusive. Beba na abandeese abayimbi b'eggwanga abandeese babiri ekamere. Badde ndya bbulooka mu kkomera. Basekuliramu bakuta kukyama okussa. Basizaamu ebikongoliro. Okitegeera. Utensils. So this is my first meal. Etegerekeka after prison. Katase of Katale and Kanda banange neyanza nnyo neyanze genzani. Tambijju kaka na kamere ate ntumisa ne ka mojito. Watermelon mojito. Eringo okunywa n'okunywa obunyuki soda. Banna. Katonda Mose ufanga kusibi. Atakide obwata ali mukola ka. Mose sako ye mukomya sigena kwa eyo tuvuddeyo atusaba Mukama Katonda nti munnanga eyongera okubanga amuwa obuwanguzi ebyo byonna bisobola okuggwa bulungi nnyo ate munnange waliwo nno abuuza n'agamba nti naye mulowooza tunaatuuka mu 2026 oba lwaki alina ensonga ye alitwala Kadaaga ebbanga lyendabidde mu 7 bwe ntandika okubalabala ennaku nze ndabaawo mu 2026 oyinza obutatuuka ekyo nkikubuulira Museveni gwe mmanyi Museveni gwe mmanyi nkubuulira ako ke watunudde emabega ng'akawunti eri empute nga teziriiko ode eyina gye yavudde ekyo nkikubuulira eyatoye ode eyo ayina kyakwagaza ebyo bye muwoza mbu simanyi bodda sayidi zeeno guyinza okukukyukira muganda wange sayidi gy'oliko yonna gukukyukira bukyukizi nze okusinziira bwe ndaba ebintu nga Museveni alina bwe yeekwasa nti wuuyo abadde mulwadde bayinza okukuzikiriza ewaka ne bali kugamba nti oli ku ndiri ne bakukuumiraawo mpaka we babika ekyo nkikubuulira nga Museveni alina ne kyeyeekwasa yakugonzagonza dda yakuwadde obutwa wajenjebuka wenna obwo obusajja tayimu yeeyo obukyukire obulageko emabega obugambe mulabe we waddugala ekyo nkikubuulira kubanga byonna results zezimu abantu b'e Busoga ne bannayuganda njagala mutunuulire Kadaaga nga example obusajja obwo omukazi oyo abukoledde buli kimu naye kati bumulabanga kakondomu ke bamaze okukozesa ekyo nkikubuulira ezo zenkola zaabwe nammwe obuvubukavubuka obwerimba nti oba osanga tayimu ejja ttuuka mukolere obusajja obwo obulamu butereere njagala mukubeeko ka flashback emabega muddeko eri ewa Isimaola Kiseesi tewali yakuba kikopo kumusinga yafa ayina kaki mbuulirayo gwe busiimi ogu atabufaanana yaogambe nti oyo bwamusiima ali eyo yeeyagala bonna batunuulire bonna bw'obagendako munda bayina bye basirikidde wano ku mitima Katumba Wamala omwana baamutwala baamutwala njagala otunule Kadaaga Museveni gwe mmanyi origino siifu oyo teke yagiwanise dda nze nkubuulira ako ke walabye akawunti ng'eri empute eyo oda kuva wanneefugira byange ekyo nkikubuulira ffe twasalawo kumulwanyisa
kubanga twakitegeera nti oba oli naye oba toli naye bw'oba toli omu ku bo akuwunzikiramu kati bakuwunzikiramu mukazi wattu byebyo tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusako na woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo